Essanyu libuganya abakozi b'olupapula lwa Bukedde mu kabaga k'abakozi akagalawo omwaka n'okwaniriza omujja akabadde ku Black and White Lounge ku Centenary Park. Ahmed Mukibi atuukirwako amawulire mu lupapula lwa Bukedde asiimye abakozi olw'omulimu gwe bakoze okuweereza bannayuganda. Era bwe musazeewo kitajja kutambula kitambula naye mbeebaza tumasa weetambule era manyi omwaka okujja tubyabirimu ate tugenda kubeera bayitirivu nnyo. Richard Kayira Ssalongo akulira Bukedde TV yeebazizza abasasi ba mawulire olw'amaanyi ge bassaamu okukola emirimu kubanga be bayimirizaawo kampuni. Mu ngeri y'enjawulo n'okubeebaza mmwe bafull soldiers mwe mutuyimirizaawo mwe muwaniridde Bukedde temujjangu okwo ongere mubongezi maanyi entikko naye tugiyise. Ate omukuŋŋaanya w'olupapula lwa Bukedde Mike Mukasa Sebowa yeebazizza abakozi olw'okubeera obumu n'abasaba okukozesa amaanyi n'obumu okukumira Bukedde ku ntikko. Twakikwatamu twakikolamu ekirwanyi kisigale nga kyamaanyi oba bwe kiba ekyamaanyi naffe tulimu okubeera baki ab'amaanyi. Semeyi Wesalya atuukirwako amawulire ku Urban TV asiimye enkolagana ennungi eriwo wakati w'abakulu n'abakozi. Tunula ku lisiti n'ekintu kyenneewuunya nalabako abaddukanya Bukedde nga be bamu ku basoose okuyingira mu pate. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno Herbert Ssenyonga director wa kampuni y'ettaka eya Big Clara Property Services asiimye Bukedde olw'okolagana nabo era n'awa abakozi amagezi okussaawo obulimu obutonotono ebbali kyongere ku nnyingiza yaabwe. Kyokka ate era omuntu anaaba omulungi taba mulungi bisabiriza okufuuka miliyoni 10 ng'olina akamu tekisobola okubaawo omuyezi mukaaga okuleka ngero byebubi nti muntu n'okwerekereza obukyakazi obuyitiridde nabwo sserulungi. Ku mukolo guno era wabaddewo okulonda nnalulungi ne sserulungi era kugenza okuggwa nga Edith Namayanja awangudde ekya nnalulungi ate n'owambaziira n'awangula ekya sserulungi. David Tamale yakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.